Kiwanga wakino kigudde ku kyalo Kiwanga Sokose kisangibwa mu Ggombolo Goma municipal y'Emukono nga kibadde maka gakulira ebyemirimu disitulikiti ya Arua Esabo Kikarani ne mukyala we Betty Muyoma nga omuwala agiyidde mu nnyumba Edolith Adikini w'emyaka 13 abadde ateekateeka okuddayo ku ssomero. I even handed over to her bank slip and she put in her bag. Okusinziira ku bazadde b'omugenzi bavudde mu Arua olunaku olw'eggulo ne batuuka awaka ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo nga bagenze mu ttawuni ne bagula ebintu by'essomero byonna omugenzi byabadde yeetaaga kubanga abadde wakuddeyo ku ssomero olunaku olw'enkya ono abadde agenze mu sitini ey'okubiri. She's supposed to go back to school tomorrow. She finished shopping yesterday and her luggage is still there. She had already packed. Also, I can see most of her things actually. They're either outside or somewhere she's washed. Bongedde ku nti omugenzi yafumbye ekiggulu bwe batyo ne bali wabula amasannyalaze olw'okubagali tegaliiko kwe kugenda okwebaka nga Dorothy yayingira mu kisenge kye ng'akolezezza omusubbaawa. But by the time she slept there was no light. Okay. So I imagine she lit the light later. I'm suspecting it must have been a candle. Okay. Which could have put then as she slept off. Bwe zabuzisanga mwendo gw'ekiro bagenze okulira ng'omugenzi alaje n'okumuyama wano bagenze okutuuka ku mulyango ng'omuliro gumaze okuwera ate nga n'oluggi yalusibidde munda. We tried to save her life. We failed. Tried to pour water but that room had a lot of luggage. She called, Mom. First opened for her. We tried to open but it was not opening. Kitaawe w'omugenzi mu nnaku ategeeza ng'omugenzi bw'abadde omwana w'omuganzi ennyo nga eky'okumuva ku maaso kimulese bubi nnyo. When fire burned me, I tried to save her life, but it was difficult. I don't think I will ever get a child like that one. Abatuuze abamu banenyeza ekitongole kya Omuliro okubaggyako amasannyalaze ate ng'okubazza ku babasaba ssente nga kino kyekivuddeko emitawaana. Bagatuggyako ekiro nti bwe baba bagatuggyako emisana lwaki ekiro kyebagatuwa nti omwana yagenze okukoleeza kando ng'amasannyalaze gagenze. After them disconnecting us, putting back the wires, they don't reconnect us. They forget to reconnect us. Not forgetting to punish us, to pull money to give them to reconnect us. Police ezikiriza omuliro kuva eweyogereryaze n'ezikiriza omuliro era oluvannyuma kabanga lya poliisi etuuse n'ejjawo omulamu n'egutwala mu gwanika Mulago okwongera okwekebejjebwa. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.